mwana mwala ono mu America bamwetaaga ate nga mu Spain ne Brazil yali muntu ng'ali anoonyezebwa gwa butemu nekitegereka mwana mwala mutemu atambula catwalk romantic move yeyongera atambuza mukwano yeyongedde munda eno akebera naye alina okukebera olina okukebera buli muntu alina otuuka atalina kyakulwanyisa ayolekedde wa mugagga kubanga kati bw'aba yagala okufuna ebyama okuva eri omulabe akozesa mubiri gwe okusobola okufuna kye yeetaaga gwe nga ate oyiseewo osobola otuyamba n'oliira ebintu ebyo wabweru jaaka kuba olabika toli naffe naye olumositi biringa ebiweddewo sooka ofulume gwe tugende maaso ffe ne byetubega ate wali atulemesa mwana mwana agende maaso n'omukwano bambega bamufuna bulungi nnyo wano ku kompyuta fist bakulamu omusajja eggumba baalijja mu nfo ne bamuzaawo be babawulira omusajja asangiddwa taliiko kamogo konna kumbe eggumba balijja mu nfo ne balizaawo mwana mwana n'afuluma gyakoma okunyirira akasimu kagenda okuvuga ng'oli munyole wajjo songa wokupa esimu tunulira mademoiselle ne movies ono ekyali ntandikwa naked weapon lwaki tunulira kayina kyakulwanyisa kirala okugjako ye lwabeera ng'ali bwerere bwali aba asobola tunulira naked weapon fist etandika butansegana mu maaso the more smarter, the more deadlier. Tunulira, what a move! A deadly move. Romantic and deadly. Etandika butandisegana maaso. Mwana mwana maliriza mission. Nakwata machine. Bachibana nti omumanyirani. Ozanyira kwani? Roncha! Eyo, gwe checho. Kumba omuwala bo bakibanda tebamubandaza bamusekulirawo kino kiba kireetera kibanda okukakasa ndi olw'omulumba tomalaga mujjamu byamooti poliisi ogenda tuuka labe mundu wakati w'ababanda ne poliisi waliwo emmoroka y'ebbeeyi lakizaleka buyonjoka omukazi yali mmoloka y'obuyonjo n'abba omuwala ekyasi bubi nnyo nga bad yamulyawo nga baga neeyongerayo jako ogenda okwetegereza yalabako watono ku mukazi neeyongerayo naye nga ate alabise okuba ntabadde na babanda abo tosanye kusubwa etone king shutang film tugenda maaso n'entandikwa tosanye kuleka nti olwayo John Chang eno waliyo KBC ali ku ndondi executive producer Lauren Ho Safari Nkwani ne Bire Changa tosanye kuleka nti osubwa entandikwa David Wu Negichu emuzanyi wa firimu Naked Weapon era ekyali ku ntandikwa egyetandika mpolampola naye ate ngenda nnyo CIA office 11th October webayitawo koodi gye bakozesaawo 11th October ye koodi eyo eya office eyo eyaba CIA Central Intelligence Agency koodi gye bakozesa 11th October ebintu biyise ono akyali mu kunoonyereza saa 9 akyali awo ebafuna obuzibu kubanga kati obuzibu obuliwo abaana bawala babula kati waliwo omulala yakalipootingi bwabuze kyekimuleetedde okwekanga ng'ali mu kompyuta kigenza okuzuuka nga baana bala be batwala abato batwala abaana abategeera obulungi martial arts kati ba CIA banoonya ekyokukola kyababuzi
kino lowooza kiyinzika okuba nga waliwo obutemu obulabiseewo ng'aliwo omutemu alina kyagala okukola. waliwo omwana mwana gwe baakatwala amanyiddwa nga Charlin, ate olwo n'omulala gwe bayita Kaati. Charlin ne Kaati n'obatwaliddwa, naye nga kizuuse ni waliwo omuntu atwala abantu bano ba CIA gwe batamanyi. Firimu egenda mu maaso. Oluvannyuma ennyo tulengera nga aliwo helikopita esemberedde ekizinga nga biri byamaze oggwawo. Helikopita esemberedde ekizinga yiino. Tugenda maaso n'entandikwa eya naked weapon. Naked weapon egenda maaso. Naked weapon. Era ng'omukyalo oli nalulungi mwali wabula nga aleeseyo abawala abalala obwana obuto obuwala. Kyokka nga yalondanga obwana ng'aleeta obwana obumanyi okulwana, obutendeka obulungi ng'obumanyi ebintu by'abaana abachina ng'aleeta bawala bokka. Eno saagalayo. Njagala maama wange. Ekiseera kino ndowoozaako nga maama wo sigwombulira ekyokukola, tosobola kumbula kyakkola. Osobola kugenda nti ye nze sikwagala yasobola kubeera wano. Osobola kugenda kati. Genda. Ye nze ngenze sijja kukkiriza. Omwana ng'agenda muwala essajja nga limubandagaza ebyasi mu nnaku ey'ekitalo. Charlin ne Kaati baasigala balina entegeragana. Training asigalira yamanya. Training, serious training. Abaana bano bayongera bafuula ensolo kasita osigala gw'omanya. Aya kubagana mapigano kubagana. Oluvannyuma ennyo nga wayiseewo emyaka 6 baana bawalano bagenda mu maaso nga babonaabona bwe batyo awatali kukolerera nti oba bakolera ki wabula nga batendekebwa ettemu, ennwana y'ettemu etaliko kusaasira, nga bakuguka nga bagenda bakuguka nga bakuguka nga bakuguka bakugu bazibu bakuguka ne sekuguka yenna, era ne bagenda ddala mu maaso n'okufuuka ensolo. Nga kompyuta ate batuuka ozisoma nagwo gubula asala. Essomo lye basoma obusomi ery'ekibuga maapu baziyigira ku kompyuta, buli kimu eky'omulembe ne bakiyiga. Kati wekituuka ku ky'okumenya omuntu baba baagala baleete skeleton oyige wawonyoola. Ekyanabagala ku lugongogongo. Lugongogongo omuntu aba n'ennyama nga nnene naye wabaawo okwata onyiga n'ositula. Owoza mukyayina yakutte ku muntu n'agwera ebyabulimba wololololo. Kumbe training gye yafuna si ya muzannyo. Baana bala bano bagenda mu maaso n'okuba traininga. Mukama waabwe n'atandika obayigiriza entambula ngeri ki gy'olina otambulamu okusigala ng'osiika akanyeebwa. Mukama we talina musajja naye ng'ate abaana bano abaleetedde ddala emirimu gino bagikole nga balina okubeera nga basobola okusikiriza abasajja. Baatuka essene ne bakuguka eby'emmundu teke kunyoola muntu, kale nga buli kika kyakutemula ebya tageti. Abasala ebya tageti baba bajjawo kubanga munne bwe bakuba batuukiriza. Training myaka 6 mulimu training. Baana babuwala teri kintu kyonna kyonna kyesittaza okujjako training yokka, era baana bala ne babeera nga bali fit. I don't care if you're wet or if you're freezing. Your environment is your friend. It's your only friend. Training okuguka nga kumaze okulabikawo nga bamaze okuguka kwegga olabira ddala omuntu ali fit atayinza kubuzaabuzibwamu n'akamu kwe kikwatagana n'okulwana buli kyakulwanyisa kyonna
buli kyakulwanyisa kyonna kyonna bakibayigiriza era nga bagenda mu maaso n'okukola training buli kiseera obukugu nga kyekintu ekyasinze nga bakugu nnyo mu buli kyakulwanyisa ate nga ne mukama waabwe naye ali mukugu ebintu byakola byokka biraga nti bwekituuka ku kyokulwana olabira ddala nti mulwanyi. Serious training myaka 6 ng'olinga ali mu kkomera nga training egenda maaso. Mugenda kusisinkana abasajja abatemu omusonyiwa yakutta bw'oba osobodde mutte baleeta abantu bennyini akasoka komando n'akasaanyaawo kati wootalwana gw'omanya kutta kill or be killed. Tunulira omuntu okufuuka ensono tekyetaaga bbanga akali bane bala tunulira bw'osanga you kill or be killed. Tunulira naked weapon. The movie zone. Tough commando on the tree. Hello, tunulira. It doesn't take time. It doesn't take time to kill. Just a minute. Just a minute. Singa. Funga. Bas. Tomuwala kuliranye. Twatutingana. Betuga atandanga jatuta. Time for this. Bine ebiragiro byaffe tuve muzannyo okusinga ne tuggwawo twekendeeze. Vumbi invisible. Tebanasalawo vumbi ali eri invisible. Nantawunyikamu. Tasooka vumbi. Tunulira werwanako takuliranye wone uwa mwenzi yako banange omuntu okufuuka ensolo. It doesn't take a minute to kill, just a second. Tunulira naked weapon banange alo we luna kufa basi wewe. Kill or be killed. Ta obatibwe. Kill or be killed. Gemateka. Olina okuyiga ettima wali oba talina ttima. Vumbi alina roho. Namutuuzaako akatanda. Tekigaana firimu genda mu maaso. Kati mwe bakawonawo. Mubina okumanya kati ebiwago byammwe byeyongedde n'obusobozi. Mwetunde bulungi. Bali abafudde tebakyali mikwano gyammwe teri kwesaasira. Kyali nize mbadde nsookayo nti apaana wakyammi nasooka. Lwaki mukwano gwange yasooka? Kyali nakutte ennamba ya kaati n'asookayo. Yalabye nga mukwano gwe yasookayo ye n'asookayo Charlin. Lwaki kaati yasooka nze kansookeyo? Baleete gwe baleeta. Basi. Awangula wano bamuwa abalwanyi 2. Ova mu keegi oba n'ofa. Ono wakisa tuli bamukwano kuva luli nawe nejikira lunyina luli kamusalira amagezi kagala mulyawo Charin laba Charin wabulabe Charin wabulabe tunuli Charin fit Charin take Naked Weapon is the movie yours to watch balesa babiri Charin balesa babiri teri ebyombo ate mukwano gwange wolololo Charin still on the move tunulira the movie is on kill or be killed you live or die tunulira It
doesn't take a second to kill, just a microsecond. Microsecond to kill, not a second. You kill or be killed. Buli dakiika byongera kukyuka eri asuubirira mu dakiika katika microsecond. Bw'omala okukuba nga baleeta abasatu banoonya omu. Abasatu bwe bakutta balina okukubagana basigazeeko omu. Only one of them leaves the cage alive. It doesn't take a second, just a microsecond to survive. So Nurida, Charlie on the move, still on the move is Charlie. One deadly lady, fit for action, fled to kill and fit to fight. Charlie on the move is on. Naked weapon, she's a weapon. She's a weapon. She's a weapon. A deadly weapon. Boss arengera. Egena maso. Egena maso. Charlie, noli bulungi. Kachari ni bambi. Arwana atasobola. Naye omanyi nti mmwe baleese mulimu mukwano gwe. Oh my God. Katonda wange. Vumbi yayayita invisible. Vumbi yali makati vumbi yayayita invisible tayina mukwano. I will, for the both of us. Ngenda kikola ku lwaffe fembi. Wait on me. Nesigama. Join forces. Bwe tweyunga amagye amakijjakola tujja kuba kimu kitegedde. Vumbi bamugamba. I am invincible. Nze ndi invisible. Tomala gawanula linnya ku kkubo ne weeyita invisible nga tomalaako. Kati oye vumbi. Tunulira. Laba lutalo. Baagalako omu. Baagalako omu. Baagala omu. Egenda maaso. Naked weapon. Weapon. Tunulira. You kill or be killed. In a microsecond, you can survive. The same microsecond, you can die. Together, muscle. You choose one from the two. You kill or you die. To know it. Kill or die. Again, a muscle. The movie is on. Naked weapon. Non-stop actions. You have no chance. Senakaksa. Ye vumbi atanga chayogera kitegeera. Vumbi kafuru. Abali bubi. Vumbi kafuru nnyo. Kafuru. Alo. 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 Mama. Muliro. Muliro. Gwe. Nasara watu gono. Vumbi. Babiri. Yali omutayagala ebyo. Kyalina okujja okutaasa munne. Naye n'amuzingiramu. Kafulu. Ye squad be babaddemu nga bakafulu. Naye kaakati beeronzeeko batyasinga. Bo babadde bakafulu. Bo babadde bakafulu. Bakafulu naye. Hey! Egendayo mu maaso firimu teri ku ebyo. Kale nga kyasigazza kwe kulabika nti akutulako obulago bwono asobole okugenda kwasembayo nga ye bambi tema. Lekerawo. That's it. Kyekyo. Bravo, girls. N'abasanyukira abawala. Terrific performance. Mukoze ekitalabika. Exceeded my expectations. Nange nkyusizza. I have decided to break my own rules. Sazeewo okwemenyera amateeka gange. Asazeewo abaleke. Ye yateekawo amateeka naye ageeyonoonedde. Babeerewo basatu nga talaba kyabbakolera. Naye nga bali abattiŋŋanye be bangi. Kati yabategeeza nti anaaba awangudde agenda kulabika nti agenda okujaguza kuba amazeeko okusoma kwe. Ekyeggulo kyaffe ekisoose ffenna kye kino. Mwezi mugumu mugenda kuvaano n'okumanyibwa pya.
Milioni ezisukka mu emu buli mwaka mugenda zikola mu dola. Enda batambuza ensi yonna myaka 5 contract ebengewedde. Osobola okusalawo n'ogenda gy'oyagala oba nodda n'onkolera. Oli bulungi? Atwadde obutwa. Kumbe yabawa ekibamalamu amaanyi ng'ebyokulwanyisa byonna baabitegeera naye nga lw'ekyokulwanyisa kimu kye batannategeera kati ayagala bagendeko ekyokulwanyisa ekyo kyeyavudde abamalamu amaanyi engeri banawala wano gye baali timbeerera asize baleetera abantu bano kati omuwala yenna omutendeke tasobola genda maaso nakukola mulimu nga waliwo ekyokulwanyisa kyatannabakuba nakyo baamala baabi bamalamu maanyi batamiiza nga tebalina bayinza kuba nti baganya ogenda ku mukama waabwe kyekyokulwanyisa kyereyagala bafune ekirala n'aleeta abacuba bayiga emmundu bayiga tteke ne bayiga eŋŋumi ne bayiga empi ambiya embazzi ne bagaa tulina ne naked weapon oyagala ye mpe ne naked weapon naye kyakulwanyisa njagala. Please a man, no matter how vile. Yabaga muyina okuyiga ekyokulwanyisa kino kubanga basinga bemutta basajja ensonga nti ekifo ekisinga okusanyusa omusajja n'akaseera akasinga omusanyusa keeko kennyini akasinga obunafu ku ye. Egenda mu maaso firimu abatemu bangi nnyo abazze mu nsi yonna era nga tebasobola kugobererwa kale nno abakyazuuse be bakyalina dollars. Firimu egenda mu maaso. Japan Mission 1 Balance Mission, Philippines Mission 2. Batandika batuma emirimu kutta oza kakazi bamulidde tekemu kumbe butendeke myaka na myaka bamusindika okujja okukola nga azze kukola afuna galubindi n'agijjamu akarawuli alina kyakeetaaza esaawa yonna nakamba buli kyakulwanyisa baali bakirina ate ke bafunye ekisembayo bwamulaba ennyo naked weapon ye firimu egenda maaso. Ekyagenda tudda mu Spain baba batumanga buli nsi world class killers kakati muleefu yakola ku kyokukebera ate yakola ku kyokutwala mutambuza okuma ku eryo naye oyagala oddimalayo mutambuza mpaalo balwana omuyita mutambuza n'asigala ng'ali ekyati. She's a killer. Talina kyakulwanyisa kyazze nakyo okugyako ekyokuba ye ng'amanyi kikyali ne bw'ataba na mmundu mutemu. She's a killer. She is a killer. Spain gyali. Atambula tugenda maaso bamusindika okusaanya omuntu njaye Charin kwega agenda okutuuka wooli nga ye gwe kyolowooza nti nno mukwano yakirinanga kyakulwanyisa ebirala byonna byonna oyinza okulema okutta naye waliwo ekyokulwanyisa kyajja nakyo n'alabanga ekibandi kyakulwanyisa olabira ddala ekyokulwanyisa nga kyakulwanyisa kyayinza okukozesa naye siga ekyokulwanyisa. Trained to kill in any which way she can. Naked weapon. Yes, more, please, more. More. Eno ziyesi zikaaba gwe oyagala kungola ki mu lugongogongo mujje kibanda yali mugazi akoze atya ekyokulwanyisa nga kiremereddwa okola otya kikyojjayo tunula omukazi alo n'amugjayo lugumba Charin bannange tunula firimu bannange egenda maaso Charin laba firimu
laba firimu naked weapon naked weapon gwe tewali muzannyo munne kyantugende namulyawo Hello, Vumbi! Vumbi! Straight, no way out. Hurry, close the door. Luno, tewali muzannyo. Don't worry, I'll get us out. Teweraliikirira, ngenda kukola kyonna ekisoboka. Forget it. Kusala plani, Vumbi yayiya. Kusala plani beeyongereyo. Kati bali kimu bonna. Bali kimu. Nkusuubiza sina mutaana njagala olunindeko twali kyakola tekyalina kyakola kirala okujjako kubeera ffenna kwata beera nayo jja gikozesa buli omu ayagala ayambe munne naye munnange embeera gye bali nzibu bategera buli kyakulwanyisa kyonna n'azinga olagawa ani oyo ate akikoze bannange tebalekaŋŋana era kasita okawamba n'olwawo katta gw'omanya ate abangako omulala n'ataba kaati na charin bo entegeragana yabwe endala nnyo abangako Vumbi entegeragana gye balinayo amaanyi firimu ekyagenda ddala mu maaso Spain tutuuka mu ggwanika mu Spain saa 12 mu ggwanika bannamateeka batuuse balabe enzita eriwo gwate munnange bano abalala bo baali badde bakubiddwa amasasi tugayi naye raba weetegereze bulungi nnyo twagala woba onoonyereza maiti ng'ogizudde ozule eddala weeyava maiti eyo ng'omuntu oyo akyali mulamu eri akolera ani era abadde ayagala kiwano poliisi egenda maaso n'okunoonyeza ku nyi zonna kati bwe lwetolola Spain, Philippines, Austria ne Tocho olabira ddala nga bachina dolozi bano wonna bazze bakola ki bazze batankula ebitundu naye nga bwe bali awatuufu musajja watutamanyiiyo keeka ebuuzaako kaataddeku buli kiseera kompyuta emulaga ki ekizzeewo ekipya yejja kati agenda maaso n'okunoonyereza agenza okuzuula mu kompyuta nga enzita eno ezeetambula mu bitundu ebyo byonna byonna kyokka tugenza okuzuula nga mu kunoonyereza ennyo ebinkuma omuntu ono yakwata n'obusayisaayi obwayiika ng'omusaayi ogwo gwefaananyiriza ogw'abamu ku baana ababbibwa mu myaka 6 abaakwatibwa ne babula so nga basaayi baludde nga banoonyereza
abaana bona bano abaabulanga baabatwalanga wa? Messian. Jack Chen, CIA. Detective, say. What can I do for you? Jack. Munne mbadde nze kuzeebuza etono ku muwala wo. Please tell me that she's... Mulambambi. Wabadde okutemula okw'amanyi wano. Era abatemu nga abakugu. Era nga muwala wo ateekwa okuba kwali. Muwala nga afuka omutemu. Myaka mukaaga gyayita. Era ebintu byemu bye twali tuliko mu kiseera ekyo kimu. Charlie y'omu ku baabuzibwa. The bad guys. Charlene. Kati. Mama. Gwe. Omanyi okubeera nga waliwo omuntu webasindise ajje asaanyewo vumbi bamusindika ajje asaanyewo maama w'omuwala nga kiyinza obbaleetera obuzibu vumbi gwe basindisa ajje asaanyewo maama w'omuwala mission gye bakutuma tebiriiko ki vumbi aze gwe leka mukazi oli muwambe. Drop your weapon. Sula ekyokulwanyisa kyo. Tunulira laba mbega ku mutemu laba mbega alo mama Charlie abadde afa laba teke laba firimu we laba mbega tunulira naked weapon Jack Chen banange egenda maaso vumbi invisible mbega wabulabe vumbi wabulabe mbega wabulabe vumbi wabulabe alaka vumbi wabulabe songa munange ono yasobola okwawula nti oli ye Charlie ono vumbi bamusetinza ajatte maama kuwa Charlie enkolagana yereme kuggwawo abamulabira ejjirasaasi ate laba Charlie gy'ava kino kyongera firimu ogenda mu maaso Charlene. mwana wange Charlie Take her and get out of here. mujjawo mugende olaba enkolagana weetuusewo kati wambega ne mama wa Charlie God, where's your... ne Charlie kati vumbi ali bbali ate vumbi ne mumuse bbali yakubanga bano basatu yesi babiri obalamu egenda mu maaso naked weapon kyalina okukola kukwatagana naye okuwonya maama we laba firimu sibe batategeragana sibe batendeke ngaki vumbi ku Charlie alaka kufaafagana same training same techniques tunulira egenda maaso vumbi ku Charlie egenda maaso Charlie vumbi alo Charlie invisible ngenda kusaanyawo invisible vumbi alo Charlie nabumuddiza bonna obugiraasi bwe vumbi teyabugadinga ne buli oli vumbi. Watch out! Vumbex. Oba kyayita vumbi nga waliwo bavumbex toyinza obutaddamu kulabikako era Charlie akola ddala nga bw'asobola okulanga yerwanako kino tekigaana firimu genda mu maaso naked weapon. Kakati no kumutwala mu ddwaliro
Atako agenza atya. Oli mutendeke kyasinga okumanya. Mune oli mulungi. Toli mubi. Nali yamugamba oli gudu gayi yamukuba pisto sagala odde mukumpita gudu. Kiwankola luli mu kigundi kya balafu nkijukira. Libbi lya bulamu n'eri amatira. Buli lwakyuka obulamu bwe ne budda ku sayidi we poliisi ono. Ate abavudde mu nsi gye yagendamu abali awo nga zirese kaati. Nambwa waiki ng'ova mu mbeera manye ekireeta obulamu n'ekibutwala. Kola ddi lunammwe. Finish this. Kale mumalize omulimu guno gwokka gumu tulooze contract yewedde. Amusindika ku mission naye ng'ejja eri maama we. Wogambira mbu sijja gikola. Ngaddamu akakodyo ke kali mutingane asigala gwe ntuma. Baptawiji. You know. Omanye emitendera. Mu Japan. Required. Ayongerako 10 ku buli 10. Nkolera Oshima Organization. Omanyi kye njagala? Ekikulu njagala ndabeko ngotta. If you watch, Oba olaba it's more work. sente zeeyongeramu omulimu guba munene. Okutta omuntu ng'olaba. Musajja mulungi yagamba okukyukakyuka si kwa kakati ate si ddi oba ddi wabula essaawa yonna. N'agala kuva lw'osabye essere nnyingi esingawo. Yayagala okulabika ndi omukyalo n'akola omulimu eri nga buli kimu kirabwako. Ye mission gy'asabye yokkayoka esembayo erina okukolebwa. Kolera mu Japaani ono okutta mukama we bwe yakolagananga naye nga ye kibanda. He escapes. I'll be outside waiting in case you need backup. Nze nja kuba aweeru nga nninze bwe mba mwetaaga obuyambi. Kugenda kutta batuuse mu kitundu we balina okuttira. Mu Japaani ye yabaguze. Kakodyo. Omanyi okutuukayo nga eyabaguze y'ono mulabe bye mukola. Mututtira abantu. It's what brings you here tonight. Mulowooza kyabayisizza okujja wano kirano mwesse bannange kati nze mbayise mbettire. Dancing female aside. Mu Japan yazze ayogera bulungi kati apasuse yenna. Nzowooza nina kyenfuna nga siri naye. Muwulira mutya ng'omuzira wange ali wano. Ladies, welcome to my nirvana. Bakyala baniriza gye mugenda okufiira. Gye mugenda okufiira. Omanyi Omujapani okubanga ali ku revenge sindano mpiso erimu akatwaga kumala amaanyi. Little aphrodisiac. Get up. You should already be feeling warm and happy. Kyayagala basaanyaawo yatereere ka revenge zonna sendo ziwa yali agala kusaanyawo bantu bano. Ate Omujapani enkolayo gimanyi si yakusaasira. Njagala gwogenderemu ekyo gwe bakubye akayiso mala okusigala n'omusajja ono tunulira mu Japan. Odda n'ono namuno nga mmaliriza omusaanyaawo. Otema akulengera kadduse.
alabe noba bwawa yono Charlie naye omukwana agumanyi wabula ng'ate ayagala omulimu guli gwe yabeerako ogwa yali yamanyiira omanya otuuka eno ng'awulira ddoboozi ya Charlie Nyamba waliwo eyamufudde eddole omanyi kyalina ddolozi ezo ez'edda ezo baatekangamu buguwa mu buddole kaakati oli amutaddemu omuguwa ng'asika ekituttwa n'asiba omuguwa n'aguyisa mu mubiri si byakusiba omuguwa agusiba ekituttwa ne gubeeranga omutwe gw'omusumaali we gunaayitamu bw'oba oyagala okutaasa munno tugenda kukolerera kufa oba si kyo yita mu kufa omusaanyaawo omutte kye bakoze munne alaba omutono asaanye kufa bufi mukwano gw'alina kufa bufi waali naye ng'ali mulumye w'ekitalo omuguwa oli yamukubyemu ebituli mu mukono n'ayisaamu omuguwa n'asiba akatutwa guleme kuvaayo ye mu Japan mafia nzita kati munnayisobola kutta bwe baakula munne kati kale nze kambayambeko oba gwe otyo mwettira musiibule mukwano gwo kyalina ddoolo siibula munno nja kuba naawe buli kiseera era buli kiseera oliba mukwano gwange ogambye otya omugambye ki omugambye kale mukazi wattu bwajjukira munne gye baava nga bakyali bato omusajja wamutemyeko obulago bajjukira ennaku gye baayitamu bayise mu buzibu bungi talina muntu gw'adaasubiranga mukwano gwe mulala kaati ebimugendedde bigenze bulungi kaati gwe yava naye dda kaati obaludde nga babonaabona omusajja amubaaze mu Japaani gwe weeyita ki ye kibanda omujapani aba n'enkola ng'amaze okukuulako waya ebirala biba byanguwa kale oli engeri gy'abadde ajja nno ali confident njagala nkulabe ayagala kulwana ng'omujapani omumalirivu tunulira labatake ate omanyi omujapani kyeki ku muchina ekyo ne wesoogera bonna obamanyi mujapani super japu mujapani super tough Japanese super tough a fighter Japanese fighter fighting stanza fighting position a Japanese mafia egenda maaso tewali muzannyo tunulira bonna babulabe luno alo omujapani taseka omuchina taseka bonna babulabe ndedire kyalina ddole eri waggulu oyagala kunzanyira ku bwongo mutendeke muzibu myaka emeka ali mu training ng'omuzanyisa omujapani wabulabe n'omuwala wabulabe ayagala nnyo ekiddako abe ng'akusena busenyi naye gwosena gwosobola
kwase na wabulabe si wa muzannyo omwana mumalirivu yatendeka wa buli kika kyonna kyonna ekyokulwana ate nga n'omujapani bwe guli tujja kufafaagana omujapani alimu ekininja ate ono watteke ziwedde emirimu tunuulira biggwerawa kirimaanyi ku kirimaanyi obukolomoni bwonna alina mu japan jumping side kick talina kisa a fighter with no mercy Japanese fighter alo enzo banake yitawo okanyuga ki deadly China doll tulaba naked weapon egenda maaso mu Japani akalubye omuchina aganiddewo egenda maaso tunulira fire with fire alakadem Japanese fighter tunulira tena jotwala gumba lyange alo tena jotwala gumba toina side kick alaka defense jumping side kicks ezobulabe alo omujapani atambye mu bem Chinese doll control amaaso gafunye obuzibu omujapani egenda mu maaso amaaso agatabudde somunemu training gye yakolanga waliyo yali ebayamba singa oba tulaba naye nga yeetaaga ku muntu nga ssebo otamanyi nnyo tugenda maaso. Visualize the stillness of water and let your heart become water. Become water. Tugenda maaso. Okusinziira ku training ye gye yafuna n'okusinziira enzugundo omwami ono gy'ayimiriddeko mulimu omuntu nga takuba atimpula butimpuzi ye mu Japaani ono yadda ku kutimpula ebyokuba yabivaako Japanese mafia nasala neruma navireyo banywezoli bawuba mu Japani nese kuwuba yenna akagumba kunyiga musokonkola yamusokonkola egumba kawogo na muzigo bayiga olugongogongo olwo n'omumiro batemu nnyo yamudda ku stayiro ziri zirugongogongo spinal cord agikutulamu n'okitegeera bw'atakutula mu kisakiro mumiro awo akukaka n'eri mugongo era munayo muwala amaaso tegayisibwa bulungi wabula nga yagezaako nnyo ng'asobola akole ku Mujapaani ono kuba Omujapaani kyakola mukwano gwe kaati tekyamisa bulungi n'akampi kati biri ebyeri bangi bazibu bagandi gundi afulumye topapa kuba buli ngeri ayinza okukubula. But sometimes I think I can feel Charlene's presence. Kale musajja wattu yagenda maaso n'anoonyereza naye ng'ebiseera ebimu yafunanga obuzibu ng'alowooza ku Charlene ate n'alaba ng'alina okugenda maaso n'omunoonya kyova laba nti nno okuvala enfuluma ogenda okunoonya Charlene ye aga atalina kyayinza kukola okuggyako ng'alabye Charlene bangi eri abakyayina bangi oyinza ofuluma okunoonya munno
nga yakafuluma awo n'akubula olw'obungi bw'abantu. Yanoonya Shalin naye n'anoonya Jack. Poliisi anoonya omutemu anoonya we poliisi. Kati ne batandika okwenoonya engeri